Kaweefube okuyitimusa ensonga ez'obujjanjabi eby'obulamu biryoke bitambule bulungi mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga akyayinda. Rakai eyo mu gutuntundu ogwa Greater Masaka Eddwaliro bali mu kujjaganya olw'oluvannyuma lw'okufuna ebyuma eby'omulembe bagenda okukozesa okujjanjaba naddala ne mu kiseera kino eky'ekirwadde COVID-19. Ng'obunkenke bukyeyongera mu ggwanga olw'ekirwadde kya ssennyiga omukambwe COVID-19 nga mu kiseera kino yatandise n'okutta abantu. Eddwaliro ekkulu ery'e Rakai likubiddwa enkata n'ebikozesebwa mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli ebyo ebiyambako abalwadde mu kussa ebyetaagibwa ennyo naddala abo abalina COVID-19 nga bayi. Ettu lino libaweereddwa ekitongole eky'ebyobulamu ekya Operation International okuva mu Amerika era nga lyakwasiddwa obwakamuswaga bwa kooki wansi w'enteekateeka ebyobulamu. Mu biweereddwayo kubaddeko ebyuma ebiyambako mu kussa ebikozesebwa mu kukebera okulongoosa endwadde ez'enjawulo, ebitabo n'ebintu ebirala bingi. Kano wawe kayambira mu kategori 3 omulwadde oyo atasobola kussa bulungi nga yeetaaga oxygen. Akula Eddwaliro Dr. Yasin Kiyemba agambye nti ebiseera ebimu ebikozesebwa ebiva mu gavumenti biggwawo naye bo tebasanga buzibu bwonna olw'obuyambi obubaweebwa abantu abalala. Naye wano twafuna omukisa ne tufuna Operation International etuleetera ebikozesebwa both mu byuma n'ebirala byonna nga gloves na biki. Gavumenti bweba etuleetedde naye ne biggwawo mangu aye tusigazaawo bino ne bitwanga ushinga. Ayongeddeko nti ebyuma ebiyambako ku oxygen tafaali ddene erijja okubayamba mu kukola ku bulwadde obwa ssennyiga omukambwe. Kubanga ebimu ku weakening oba ebinafuya enzijjanjaba z'abantu bikozesebwa. Oyinza okubeera n'omusawo mu ddwaliro ne bw'aba talina bikozesebwa aba talina kyakola. Newankubadde nga bino byonna biweereddwa eddwaliro lirina ebisoomooza ebirala ng'obutabeera na genereeta kati okumala emyaka 5 ng'amasannyalaze bwe gagenda bafuna obuzibu. Herbert Nsubuga akiikiridde ekitongole ekiyambyeko n'obuyambi agambye nti ebintu ebiweereddwayo byamazeewo obukadde obukunukkiriza mu 650 nga kuliko n'okubitambuza. Operation International malirivu era netegefu okwongera okukolagana ne obwakamuswaga awamu ne Rakai district. Omubaka wa gavumenti Rakai Charles Mubiru asabye abakulembera eddwaliro lino okulaba nga ebintu ebibaweereddwa bikozesebwa bulungi. Bwe muzze ne mutufuulamu kino kituleetera bannaffe okwebaza nti kikubagirizo kinene naddala mu budde buno. Ffe ng'ofiisi ya President tutwala nga kya muwendo tetufaayo kasituwa nga omuntu yenna osobola okutulisa ebintu ebinagasa abantu tetufuddeyo ku kibiina kyo. Bw'abadde awaayo ebintu bino eri abakulira eddwaliro ne disitulikiti y'e Rakai Godfrey Kimbugwe omumyuka wa Katikkiro wa Kooki nga yakiikiridde Kamuswaga Apollo Sansa Kabumbuli owookubiri atendereza omulimu ogukoleddwa. Omukisa ogw'enjawulo nti tulina cultural institution oba obwa Kamuswaga era neebaza gavumenti okutuddizaawo abakulembeze ab'ennono. Byamukisa Ronald, Crossroad TV, Omunnyo.